ensigo mu gataliiko nfuufu. Ensujju zaffe zikutte wiiki ey'okuna era kati kyeraga lwatu nti ebikola byeyongedde okugaziwa n'okugimuka, ekyoleka nti ennimiro yaffe tennafuna buzibu bwonna bugirobera kugenda mu maaso ng'enteekateeka y'omulimi waffe bwe yali mu ntandikwa. Omulimi waffe Kasamba Charles agamba nti ensujju zino okukula obulungi ziti kivudde ku bigimusa bye twassaako mu ntandikwa. Kati nga bwe mulaba ensujju zaffe nga bwe zinyirira bwe ziti, kalimba waffe gwe twasooka okuteekamu mu kusooka akoze omulimu gwe era muziraba zivudde obulungi nnyo zinyirira. Kaakati engeri gyekiri nti ensujju zino zigenda kumala ekiseera ekisigadde nga tuzeemu kuteekamu bigimusa birala. Kati tufunayo ekigimusa kyaffe ekya NPK kye tuteekamu mu nsujju yaffe eno paka lwetutuuka ogikungula kubanga tujja kwongeramu kuteekamu bigimusa birala. Wabula mu kiseera kino ensujju zaffe zeetaaga ekigimusa ekirala era ekirwa mu ttaka ekinaaziyambako okukula nga Kasamba awa abalimi amagezi okweyambisa ekigimusa ekizungu ku mutendera guno. Gino gye mitendera omulimi gy'agoberera nga yeeyambisa ekigimusa kino. NPK waffe ono kisinziira oba omukozesa ettaka, kisinziira ettaka kiri ogenda okukozesa. Waliwo ettaka erimu nga oliraba liri fatayiro nga gimu, ate erimu n'oliraba nga engeri gy'erirabikamu n'engeri ekimera gyaffe gye kivuddeyo ng'olaba si gimu bulungi. Kati kye tulina okukola NPK ono tufuna olugalo lwaffe oluwanvu ne tulupima okuva ku kinnya kyaffe nga bwe twakibalaga mu kusooka. Okuva ku kinnya okutuuka awo olugalo we lukoma bwe twetoolooza akannya ka kitundu kya fuuti. Bwe tumala nga tufuna ettaka lyaffe nga embagamitu bwe libeera nga gimu, ofuna olubatu lwa NPK lumu ne weetoolooza mu kannya ako. Bwe libanga ettaka lyaffe si gimu bulungi, ofuna olubatu lumu n'ekitundu ne weetoolooza ku kinnya n'omala n'oziika bulungi ensujju yaffe n'ozzaako obusubi. Kasamba agamba nti ku budde obw'omusana obwo bw'enkuba wabaawo enkola ey'enjawulo eyeetaagisa bwe kiba nga ekigimusa kino kya kuganyula omulimi akikozesa. NPK waffe nga tumaze omuteekamu mu kinnya, tufukirira ensujju yaffe eno naye kisinziira ddi lw'ofukirira. Bw'obanga ofukirira ku makya obanga omulala afukirira lwaggulo, kyandibadde ekirungi n'ofukirira wonna wonna okwetoolooza ensujju ne wootadde NPK. Kisobozese NPK waffe ono okumulunguka amangu asobole okutambula mu ttaka, asobole okutuuka ku kibeera kyaffe bulungi mu mangu. Wiiki ejja lindirira ebirala ebikwata ku nnimiro yaffe ne by'oyinza okukola okusobola okutuuka ku bigendererwa. Ku lwa Bukedde TV, yenze Dennis Kyobe. Ensigo mu gataliiko nfuufu.